byemizannyo mu program yaffe Zigula Obongo. Ndine Kakensa webyenfuna Godfrey Lwanga ngagenda tunyonyola agenda kuzigula obwongo bwaffe. Tutunuulidde ensiga y'ensimbi n'entereka y'ensimbi. Abaffe Professor, yes, abantu baffe ebintu bino babyawula. Omuntu asiga ddi era atereka ddi? Omuntu ayawula ebintu okusinziira kibadde bajja bamuteekamu ng'akyali mwana muto. Abazungu we bajja wano baatuteekamu kutereka. Buli kye tukutteko tulina kutereka. Era we guli kyova olaba nti abaddugavu bajjajjaffe abaasooka wano baakolanga ensuwa. Tebaakolanga nsuwa lwakuba bazaagala nnyo okutereka ebyo ebyabwe byabafunye. Naye kyekikulaakulanya ensi eno mu bumpimpi kiba kusiga. Kyova olaba abantu abaludde mu kulima baakabooni y'ekonome yaffe bagamba oli nsigo oli mpeke. Abaddugavu abasinga obungi ku nsigo baavaayo dda mpeke ne bafuuka empeke. Kiba kitegeeza omuntu abano akawumbi kalamba konna n'akateeka ku akawunti n'akatereka eyo naye ate okukasiga kamubeerera kizibu. Njagala abatuula batukkiriziganye nabo nti olugendo lw'okusiga lugendo luwanvu nnyo naye okutereka n'okutya mwekuli kwe kumu mwe tutambulira bwe tuti etutuuka mu kusiga. Abasajja Abachina, abasajja Abajapaani ebbanga lyonna bye bamala ku nsi eno olugendo emyaka bagiwa 5 gya kutereka ne bayingirira okusiga. Emyaka 5 Munnayuganda awulira nga kiwanvu nnyo. Abavubuka abasinga obungi mu ggwanga lino baagala nnyo gaggawalira mu nnaku 2. Kituufu. Ekitali kyangu era ekitasoboka. Njagala oweeyo obudde bwo n'obulamu bwo ogendeko ku factory y'omu China olabe ebiriyo oba omuyindi aba ne kasikuuta wiiki namba akozesa amafuta liiteemu emmere agenda agipaakinze. Abaddugavu olufunawo akasente akatono agula emmotoka eri expensive agakulya mu Sheraton Hotel. Omuntu bw'atyo ensigo y'okusiga abatajja kuba nayo. Njagala twawula ebintu biri mu nsi eno era mu bulamu bwaffe. Olugendo lw'okutambula, olugendo lw'obulamu bwaffe tuba tutambula tuba tetutuuse. Omuddugavu wafuna akasente akatono ebyokusiga abyerabira n'atereka buteresi. Kubanga ensoma yaffe tetuyigiriza kusiga ssente na kutandika makolero. Ekyo abazungu kye baatulekera. Era yenjawulo eriwo ffe nabo. Mukama wange awo bo baavaawo dda okutereka we tuli ensoma yaffe baavaawo dda. Ensoma yonna eyagala theory okuyita ebibuuzo n'okuwandiika notes yonna eyigiriza kutereka. Kyova olaba syllabus empya gavumenti gye yaleese eyagala nnyo practical. Kitegeeza esinga kwagala kusiga. DIT yonna sisitimu zayo zonna oziraba ziri bwe ziti zonna zisiga busizi naye tezitereka. Naye omuntu yenna atayagala kusiga ebyobugagga eby'omu nsi babyejjako. Omuntu yenna nga tayagala kusiga ebyobugagga eby'ensibo abyejjako. Omuntu akoze atya bwe kiba nti obugagga kusiga so si kutereka kwokka? Olwo omuntu akoze atya? Alina okumanya olugendo olugaggawaza omuntu ti olugendo luba luwanvu nnyo si kutuuka. Obulamu bwo bw'oba oyagala bube ne sitoola ennungi olina obutambuza olugendo oluwanvu ennyo. Otambula olugendo luwanvu naye nga luteeketeeke. Ekibi ky'okusiga nti mubaamu ebisiriko n'ebiwonko bingi, mubaamu ebisoomoozo wamu n'ebizibu. Ate okutereka, omuntu yenna atereka ennyo atya nnyo ebisoomoozo n'ebizibu. Omuntu yenna atereka Munnayuganda yennyini oyo gw'onyonnyola kati kubanga abasinga obungi batereka n'omugabo wange bwe tuteekako wanensi ekyo bangambye kizibu nnyo. Ekigwa ekimu kirobera omuntu okwo
ate okuddamu genda onyumyeko n'abasajja abagaggafugge betuyita ba billionaires tatya biduduma omuzungu akita risiki tata bizibu obuzibu bwe tulina ku lukalu lwa Afirika ebisoomoozo n'ebizibu tubirabanga kaasi okuva eri Katonda abazungu babikozesa ng'ekyokulwanyisa namutayiika okutuuka ku ddaala eririko omuntu anaasiga bino ateekwa okuba nabyo ku lukalu luno lwa Afirika ateekwa okuba n'ettaka n'ebirowoozo omuntu yenna atayina ttaka na birowoozo tasobola kugattako abantu bangi nnyo eri bajja tukyalenjinga bagamba abantu bangi nnyo tebalina ttaka naye bagaggafugge ekyo ekirowoozo kye baboogera kiba kifu buli kampani eneekula eteeka okuba nga erina ettaka era kwetudde buli kampani eneekula eteeka okuba nga erina obwayo naye abantu kye tulina okubalaga zaabu ki ali mu kusiga we najja ewuwo olina ekintu kye wandaga ekikyanneewuunyisa wandaga omusiri gw'ebinyeebwa yiika mmeka yiika 2 omanyi lwaki wagundaga naguno gujwa no bwe wagenda ebusoga ne bakuwa kilo 10 ez'ebinyeebwa ebyo ebyembala wabifuula mpeke oba nsigo awo nazifuula nsigo wazifuula nsigo n'oziyiwa abo abantu balina okukimanya obulamu bw'ensi eno kirime kiringa pumpkin ensujju nti tubutambuza buki butambuza n'amatabi tulina okuleeta amangi olw'okubuyitamu obulungi munnayuganda ayige ki oba saawa zino atwale ki mu programu yaffe ebintu ebikulu byalina okuteekako essira mu bulamu ekirala ateeka okukimanya nti ani maama wo bw'oba oyogera mu bantu bwe najja ewuwo olina akagero ke wanyumiza n'ogamba profesa nze sidiringa na ttaka sizanyira ku ttaka bulijjo we mwogera otera nnyo okukozesa ekigambo kino tteka lyennyaffe ate n'otunda maama wo ekyo balina okyegendereza ettaka lyennyaffe ekirala balina okukimanya nti obulamu bw'ensi eno bujjudde ebisoomoozo n'ebizibu ekisoomoozo n'ekizibu kitwale nga kyakuyiga tokitwala nga kikolimo obumalirivu okulaba wooli ne gy'olaga ettaala yo gikuumenga eyaka naye togizikiza weebale nnyo profesa profesa nga tetunaba kuggalawo programu yaffe kugikomekereza nsaba otuwa ebigambo ebisembayo munnayuganda omuwa bigambo ki nja mulekera ebigambo 4 abe muntu ekyo nno ojja kinyonyolako mu programu yaffe eddako okuba omuntu mu buntu wojja ku kampani eno n'obuuza mu baproducer 150 be tulina ku kampani eno ani muntu mulamu lwaki bajjayo ggwe bonna bantu naye lwaki bagamba nti genda Jonathan ye muntu mulamu afune obuntu mu muntu abe mumalirivu amanye kyayagala tweyanze nnyo tweyanzege abadde Kakensa Lwanga Godfrey mu byenfuna nange Lulei Jonathan Bulega omulabi waffe nsaba ogende otwale amagezi gano ng'ekyokulabirako ensigo egenda okukujja wooli okukutwala mu nsi ensuubize Profesa agambye Lugendo oluteeketeeka obulungi so si kutambula ffa